wano ku mwalo gw'Amasese nga kusangibwa mu kibuga Jinja ogumu ku mwalo munene wano mu kibuga Jinja era olunaku lwa leero tuli kwogera ku nsonga y'amafuta gyewanise okutwaliza wamu mu ggwanga lyonna era kakati twagala kwogerako ne bana maato wano abasaabaza kuva ku mwalo Amasese abamu batwala ku bizinga Dorwe abamu batwala ku bizinga bye Kisima n'ebirala kakati twagala kumanya embeera nga ebyo bayigerezamu abasaabaza Amanya Gambuuze tuwa Bosco Kalama Papa ekolese bamu abavuga twala abantu bagiye kasuka kasakinga tubaleta abasaabaze betukolamu emirimu abandi bakava mu lockdown oba ekirwadde kino kisinze okukwatanye nga bakatandika okuddamu okukola emirimu gyabwe ate ekirwadde ekyokubagira amafuta saawa zino gekanamye saawa zino erita tuli gifuna ku nusu kakaaga paka ttaano kati okusomezebwa nti omuntu kwetwekukiramu omutwalo getaaga emitwalo ebiri n'asalawo atambule n'oguma ekitundu. Ensonga z'amafuta zikyali matankane ebyejjinja bwe bitobwe biri